Nyongera maaso n'okubalamusaako nkutegeeza nti okola kyamaanyi nnyo okwekumira ku mayengo gano aga UG Updates TV gwe mukwano gwange ali eyo yonna gy'osinzira okuba ng'otuwuliriza kutegeeza nti okola kyamaanyi nnyo. Namibian Ministry nga wokimanyi yaganye okuba nga extendingayo visa ya Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owa Buganda eri Namibia. Nsonga ki gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza? Wuuno ab'e Namibia bawadde ensonga lwaki tebagenda kwongerayo ku extendingayo visa ya Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owa Buganda gwe mukwano gwange ali eyeekumira ku UG Updates TV. Kutegeeza nti nno gw'atannaba kuba ng'osubscribinga muganda wange ngenda maaso obeere ng'osubscribinga osharinge. Nja kutegeeza ojja kuba okubisa kyamaanyi nnyo okwongerako ku ttaffaali ly'amayengo gano okuba nga gagenda wala gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Namibian Ministry ya Namibia of Home Affairs, Immigrations, Safety and Security ekirambise nti nno tewali extension ya visa eri His Lowness Ronald Muwenda Mutebi owookubiri Kabaka wa Buganda ng'omuganda wange. Ekyo bakiwandiise nga bategeeza ne Kingdom ya Buganda yonna esobole okuba ng'ekimanya. Jjukira nti nno Kabaka yayingira Namibia mu April nga 14, 2024 ku private medical visit era eyali eteekeddwawo ng'era eri located mu nsi eno eya Namibia ng'era visa eno yali ebaliddwako ennaku 9 ng'omugano wange ampuliriza. Yali erina okuba nga etambula ennaku 9 okuba nga eddamu okuba nga egeneratingibwa buto. Naye Abannamibia byabagamba nti nno olwo controversy ebadde mu masekkati gaba subject ne ba colleagues oba n'akavuyo akabaddewo masekkati g'eggwanga Uganda n'Obwakabaka bwa Buganda ng'abamu bagamba nti nno Kabaka okugenda e Namibia oba embeera gy'alimu Namibia eri illegale. Namibia neevaayo neewa ensonga zino neerambika ensonga zino olw'okubanga ebibadde bigenda mu maaso mu Buganda ne mu Uganda ku Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ng'engeri gye yatwalibwamu e Namibia. Bagambye nti nno visa twali twagibalira ennaku 9 ne kati zaaweddeko tetugenda kuddamu nga tugizza bujja olw'ensonga zino wammanga. Abagambye nti nno abantu abamu abatamanyikiddwa mu Buganda Kingdom batandika okuteekawo nga boganizinze demonstration. Baali bategeseeyo okwekalakaasa gwe muganda wange ali eyo, baali bategeseeyo okwekalakaasa ku Namibia diplomatic missions eziri okwetooloola eggwanga gwe muganda wange ali eno nga bagezaako okuba nga babanja ba Namibia okubanga waliwo okubanga embeera etaali ntuufu oba ng'embeera ya Kabaka tebagitegeera oba mukitegeera muganda wange gwali eyo. Baali bagezaako okwagala okuganizinga okwekalakaasa nga bagamba nti nno okuva Kabaka wa Buganda we yadetainingibwa tebamanyi mbeera ze, tebategeera ki kigenda mu maaso, kati nga bategeseewo okwekalakaasa okwetooloola eggwanga. Naye Namibia yagambye eganye obbaatula, egambye waliwo basubjekiti abamu abaali bakoze ekikolwa ekyo nga bagenda teekawo okwekalakaasa mu ggwanga lyonna. Ono nno ayogera bino ye Executive Director of Migration Mr. Etienne Maltese. Ono nno nga ye statement release mu Namibia era ng'eno statement yagireleasinga ku Friday ng'agezaako okulambika bannayuganda n'eri Obwakabaka bwa Buganda lwaki tebagenda kwongerayo visa. Agambye ensonga eyo olw'okubanga mwali mutegeka okwekalakaasa kwetooloola eggwanga mu Namibia diplomatic mission zonna ezazigenda mu ggwanga. Ne bagamba olw'okubanga tebategeera mbeera ya Kabaka mbeera ki gy'erimu ate nga bo bazze bakirifayinga embeera za Kabaka zitya bw'ayimiridde. Agamba nti nno ng'oggyeko engagements eziri mu Uganda, eziri mu Buganda n'eziri kubanga authorization eziri ku Royal Family.
n'ebintu ebigenda maaso entakera nga tebikya ebikolwa ebigenda maaso mu ggwanga Uganda okubanja kabaka waabwe. Bagambye nti nno bino ebikolwa ebadde bitambulira ku social media byabatiisizza. Maturitizi wagamba byabatiisizza nnyo, byatiisizza security ya Namibia ne diplomatic offices eziri mu process, ate nga bagamba nti nno ekitakkirizibwa mu international law. Bagambye nti nno nga bo state ya Namibia tulina etteeka, tulina obuyinza, tulina n'olukisa okutondawo amateeka, oteekawo etteeka lyonna mu international law basobola oteekawo etteeka. Ne bagamba nti nno kati naye okusinziirako ebyo byonna ebibadde bigenda mu maaso tetusobola kwongerayo visa ya Kabaka Ronald Muwenda Mutebi olw'ensonga ya security. Bagambye nti nno newankubadde nti nno tukonsidalinga nnyo era twetaaga okumaintaininga order, Maturitizi agambye nti nno okuba nti nno twagala okumaintaininga order n'okuba nno tukonsidalinga nnyo ku security, agambye ensonga eyo ate tugenda kukola ki kwongezayo visa ya Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owa Buganda. Era ayongerako Maturitizi ng'agamba nti nno ministry yaffe ebadde ekontakitinga ne Kabaka n'Obwakabaka bwa Buganda ne ttiimu eno ne medical ttiimu yonna ebadde ekola ku Kabaka ebadde egenda mu maaso n'okuba nga esindika obubaka eri Royal Family ku Bwakabaka bwa Buganda ne ku Uganda nga babawa brief buli kimu ekigenda mu maaso ku Kabaka wa Buganda. Naye kati tukyanaku okuba nga tubategeeza nti nno tetugenda kwongerayo visa ya Ssaabasajja Kabaka. Bagambye nti nno tetusobola kwongerayo visa eno ya Ssaabasajja Kabaka newankubadde tuvaluinga nnyo relationship yaffe ne Uganda era ne Kingdom ya Buganda, naye tulina otutuukiriza kino ng'amateeka bwe galagira okubanga tunyweza security yaffe ng'Abannamibia olw'ensonga eziteebereke ezibadde zigenda mu maaso mu Uganda n'emikutu ne media platform ezibadde zigenda mu maaso mu Bwakabaka bwa Buganda. Watyo Maturitizi bwatyo wagambye ng'asinzira e Namibia. Eno nno post yagiteekayo ku lunaku olw'okutaano gwe muganda wange ali eyo ampuliriza. N'agamba nti ebigenda mu maaso mu Buganda ne mu Uganda bimutiisizza. Abaganda engeri gye babanjamu Kabaka waabwe bademonstratinga babula kwekalakaasa ate nga Kabaka abadde safe, ate nga buli kintu kyonna ekibadde kigenda mu maaso ku Kabaka, medical team yonna ebadde ekola ku Ssaabasajja Kabaka badde basindika information n'obubaka ku Royal Family oba ne Kingdom ya Buganda. Naye ensobi nze gye ndaba ebaddewo obubaka buno badde tebutuuka nga ebadde bulina otutuuka, kubanga waaki batuuse ekiseera nga Obwakabaka bubanja Kabaka waabwo nga tewali ansa evaayo. Ekyawaliriza Abaganda okubanga bateekako pressure mu kubanja Kabaka waabwe, kati kino kyatiisizza Abannamibia. Ne bagamba ensonga eno eyinza okugejja, so omugezi ogiye kutulako nga bukyali. So baganya tibagala kuddamu kwongezaayo ennaku ekyendako ezaweddeko visa ya Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi wa Buganda, tibagenda kubanga bongezaayo visa ye. Gwe mukwano gwange ali yeekumira ku Yugi Updates TV. Kale gwe abadde abanja Kabaka byebyo munnange ebifa ku Kabaka n'ebyo ebifa ne Namibia information oyo. Kale gwe muganda wange tuwerabira ku subscribinga, sharinga ne munategere amawulire gano asobole okuba nga ali updated. Gwe muganda wange yeekumira ku Yugi Updates TV. Bategeeza nti nno tubaagala nnyo, temuva ku Yugi Updates.